This is Diaspora TV, your #1 global network. Amina. Nsumba Kabuye, thank you very much. Namwena abawadde ku cyberspace era abakyagenda mu maaso naffe. Twebaza Katonda nate nga tuzze nga bulijjo olunaku lwakuna nga tuzze okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Mbadde mbasaba mwena abali eyo mujjeyo amasimu gammwe tugenda kusharinga ekigambo kya Katonda ekigenda okuyigirizibwa nate nga tugenda mu maaso. Amannya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa Mubiru nganze muyigiriza wamwe nga tulina omukyala ali ku kamera naye nga tuyigiriza naye mukyala Mubiru gwe tuyigiriza naye olunaku olwaleero. Twebaza Katonda olw'ekiseera kyatuwa buli lunaku okujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tubeera nga atuwadde ekisa, atuwadde mandate okubeera nti ekigambo kya Katonda kibuna mu nsi yonna, kubanga atugambye tugende tubulire ekigambo kye mu nsi yonna. Ate ayagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okutuuka okumanya amazima. Katonda ayagala abantu bonna. Omuntu bw'aba tannalokoka muntu we, bw'amala okulokoka afuuka mwana we. Mbadiriza nnyo abali ku cyberspace mwenna. Sister Frida webale mpulidde ku ddoboozi lyeyo, webale kusharinga njiri, webale kubuulira kigambo. Mwenna abali eyo Musumba Saamu, Mukama abawa omukisa ababeera nga basaayo obudde okulira ekigambo. Olwaleero tukyali ku kuyigiriza omutwe nga gugamba nti okutegeera endagaano enkadde n'empya, okuyita mu Yesu Kristo. Eno paati ya kutaano mu Luganda, tugiyigiriza mu Luzungu ne tugiyigiriza ne mu Luganda. Era neebaza Katonda ku lwammwe mwenna abazze okuwulira ekigambo. Sharinga, subscribinga, tokyerabira nti enjiri eno enegenda okudda omulundi omulala nga ogendako live. Musharinge eri mikwano gyammwe gyonna, muyite abooluganda bonna. Ekigambo ky'okuyigiriza kikulu eri omukkiriza nti alina okuyigirizibwa naye nga atayigirizibwa bituufu. Bayibuli yo girina, ekitabo kyo kiyina, ekalamu yo girina, kubanga olina okuwandiika notes nkulu nnyo, kubanga ze zikuyamba okujjukira ekyo ky'obadde osoma n'oddayo n'orevisinga. Kyekyo lwaki byawandiikibwa tusobole obisoma, tusobole obitegeera. Amiina. Era nga tugenda okutandika olunaku olwaleero, tusooke tusabeko. Taata, twagala okwebaza olw'akaseera k'otuwa buli lunaku okujja mu maaso go, eri abo bonna abagenda okuwuliriza. Mukama, amaaso gaabwe ag'omwoyo gaggulibwewo okulaba ebyo eby'omwoyo. Taata, obwongo bwaffe buconcentratinge ku ebyo eby'omu ggulu. Taata, tukwebaza nti veero eri ku maaso gaffe gibwako okutegeera ebintu by'omwoyo. Twebaza amagezi n'okutegeera by'otuwa. Ekyo ekitaasimbibwa Katonda kijjibwawo olunaku olwaleero, kubanga ye atudde mu ffe w'amaanyi okusinga sitaani oyo ali mu nsi amaanyi. Neebaza gwe ekisa ky'otuwa buli lunaku okujja mu maaso g'Omukama, okubeera nga tuyiga ekigambo kyo. Eri abo bonna abatannategeera bafune okutegeera, bafune n'okumanya okuyita mu byawandiikibwa. Taata, tukwebaza byonna nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda abakatwegattako ku mukutu gwa leero, tuli kuyigiriza okugamba okutegeera endagaano enkadde n'empya, okuyita mu Yesu Kristo. Tosobola, tubadde tujja tuyigiriza ebbanga ddene nnyo nga tuyigiriza ku kintu ky'okutegeera endagaano empya n'enkadde, naye ng'olina okussaayo omwoyo osobole okutegeera ebintu bino. Bw'oba totaddeyo omwoyo togenda biiga. Okumanya Katonda olina kuyita mu byawandiikibwa. Amiina. Kyekyo lwaki tubadde tujja tusoma ebyawandiikibwa bino, so obikola ky'obitegeera nga tutunuulira okutegeera endagaano enkadde. Naye nga sinagenda mu maaso, waliwo ekintu kye tubadde tujja tuzimba nga tuyigiriza ne twogera nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Njagala mumpulirize bulungi nnyo, kubanga statement eno gye ngenda okukola eyinza okusuula abantu eddalu. Bayibuli
kigambo kya Katonda naye bw'okyetegereza obulungi si kigambo kya Katonda. Njagala munfune bulungi. Bayibuli kigambo kya Katonda naye bw'ogenda n'osoma ne weetegereza obulungi si kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda si lupapula na bwino. Amiina. Ngenda bawo ekyawandiikibwa tukiyitemu ffenna tukirabe lwaki njogedde bwe nti si lupapula na bwino. Muwulire Yokaana bw'agamba tugende mu njiri Yokaana essuula 1 tugenda okusoma kuva ku lunyiriro olusooka paka ku lwokutaano. Kansuubira bali ku cyberspace mumpulira bulungi. Amiina. Yokaana essuula 1 tuve ku lusooka tugende ku lwokutaano. Atugambye atya? Ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'abaani n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo era awataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza so n'ekizikiza tekyagutegeera. Bw'otunuulira obulungi mu lunyiriri wano olusooka mu Yokaana 1 gye tusomye agambye waaliwo ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'abaki awali Katonda mu lunyiriri olusooka. N'ayongera n'agamba kigambo n'amaani n'aba Katonda. Era bwe weetegereza kirira wansi ogende ku lunyiriri olwokuna atugambye ono bino byenjagala oweetegereza ebintu lwaki nkoze statement eri gye nkoze. Egamba nti Bayibuli kigambo kya Katonda naye bwe weetegereza obulungi si kigambo kya Katonda kubanga si lupapula na bwino. Amiina. Wano atugambye mu lunyiriri olwokuna nti obulamu bwali mu ye. Omuntu bw'ayogera nti obulamu bwali mu ye tekitegeeza nti bwali mu kintu. Ye kiba kitegeeza omuntu. Mu ye mwe mwali obulamu. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Amiina. Obulamu ne buba omusana gw'abantu ogwajja gye tuli. Kati tweyongere tufune okutegeera kyenjagala okwogera. Tubuuke tugende mu lunyiriri olw'11 essuula 1 gye tukyalimu eya Yokaana. Tuli mu Bayibuli twagala ebyawandiikibwa byogere gye tuli. Ffe tetwogera eri byawandiikibwa tetugattamu ku ndowooza yaffe mu byawandiikibwa. Kale tugende mu ssuula 11 agambye atya? Yajja mu matwale ge. Tugenda kuva ku 11 tugende paka ku 14. Yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale gwe tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Amiina. Olw'13 abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri. Olwo lwa 14 n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye. Ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe nga kijjudde ekisa n'amazima. Olunyiriri 11 lutandika ne lugamba nti yajja mu matwale ge
naye abaali mu matwale ge tebakola ki tebamusembeza yajja mu babe tebakola ki tebamusembeza bwe weetegereza nokkirira eno wansi tugende mu lunyiriro lw'14 n'afuuka ki ekigambo kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli kati ekitegeeza ekigambo kya Katonda muntu amiina ekigambo kino kye tusoma kyekyo lwaki njogedde wali nti ki bw'otunuulira bayibuli eno si kigambo kya Katonda muntu omuntu yaani ye Yesu Kristo bwe tusoma tuba tusoma ku muntu kati bwe twogera nti manya ekigambo kya Katonda tuba tugamba nti manya okusukkuluma ku bino ebitabo ebyawandiikibwa osisinkana omuntu oyo ani Yesu Kristo gwe twogerako osukkuluma ku bwino n'olupapula n'omanya omuntu Yesu Kristo Yesu kye kigambo kya Katonda amiina agambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu tagambye nti nze tagambye nti yekkubo tagambye nti yalaga ekkubo ye yekkubo oba yasonga ekkubo gye liri nedda atugambye ye yekkubo si yalaga enkomerero y'ekkubo amiina agambye nti ye gwe mubiri gw'obulamu omubiri gw'amazima oyo Yesu yeyo yayogera bw'atyo kati bayibuli bwegamba nti ojja kumanya amazima n'amazima gali kufuula ow'eddembe aba ayogera kwani ku ye okay katiriza akaawo okukatiza ku kyobadde oyogera nti Yesu kye kigambo kya Katonda oba kanvueko waggulu katono waliwo ovudde nti bwe tusomye verse eya Yokaana essuula esooka olunyiriro lwaki olw'ekumi nga lugamba bwe luti olw'ekumi n'olumu lugambye yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusembeza bwe tukkiridde ku lw'ekumi lugambye kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye njagadde koma kigambo n'afuuka omubiri n'ajja gye tuli so ekigambo kya Katonda muntu kyekiri kyotandise nakyo nti bayibuli kigambo kya Katonda naye si kigambo kya Katonda bweyongera mu maaso tuba tutegeera technically si kigambo kya Katonda yensonga lwaki ebyandikwa bino bivunula ekyo kyokoze ekyo natandise nakyo omuntu olwokuba aba awulidde statement eno omulundi ogusooka yeekanga so kwe kuleeta mbeere nti nzikaatiriza ki kyotegeeza okukkaatiriza ku ekyo kyokola ki kyogera nti atandise ng'agamba nti yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusembeza baani abo abaali mu matwale ge okwekoppayo ka katono abaali mu matwale ge be baali abaana ba Isirayiri abaali bategedde ku kujja kwe ne ku nkola ya Katonda naye bwe yajja gye bali tebamusembeza tebamusembeza kati ekyo kye tuyiga nti katuyiga okwawula endagaano empya n'endagaano enkadde so ne tulaba mu lunyiriro lw'ekumi nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ekigambo kya Katonda muntu omuntu ono ye Yesu so bwe tugamba nti manya ekigambo kya Katonda
kino kitegeeza olina okusukkuluma okulaba obulabi ebitabo ye pepa ne ink oba ekitabo ne bwino oba empapula ne bwino oba osukkuluma ku bitabo ebyo ebyewandiikiddwa mu buwandiike naye ng'olwosisinkanye omuntu Kristo kana muntu Yesu. Yesu kyekigambo kya Katonda. Yesu nga bw'oyogedde nzikaatiriza. Yesu ly'ekkubo. Yesu ge mazima. Yesu bwe bulamu. Yesu si yagenda okuba ekkubo. Yesu si yalaga ekkubo. Nedda. Yesu si yasonga eryekkubo. Okusinziira ku statement Yokaana bw'azikoze eki. Agambye nti Yesu n'agamba nti nze ekkubo, nze mazima, nze bulamu. Nga statement bwe ziri kwatuzisoma okusinziira muwandiike bwazo. N'ekyo omuwandiisi kye yali aleeta gye tuli. Okutegeera. Okuba nti tutegeera. So Yesu sitagenda kubeera nti yalaga enkomerero. Wabula Yesu yennyini y'enkomerero. Yesu gwe mubiri ogw'obulamu. Yesu gwe mubiri ogw'amazima. Amiina. Era nga nkomekereza nga bw'obadde ogenda maaso nti Bayibuli egambye bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula b'eddembe. Kiba tekitegeeza nti olina kubeera ng'okwata bukwasi byawandiikibwa kati omaze okutegeera amazima nedda. Wabula kiba kitegeeza olina okumanya omuntu ono Kristo. Era olina okuba nti obikkulirwa Kristo. Kubanga ge mazima ag'eddembe. Ge mazima agakusumulula okufuna eddembe. Amiina. Mwe tufuna eddembe kwe kutegeera obwa Katonda buno buli mu Kristo. Amiina. Tuleetera eddembe mu ndowooza muno. Amiina. N'okutegeera n'okutambulira mu kutegeera okwo. Nti okuggyako ng'omuntu amaze okubikkulirwa. Yes. Okubikkulirwa Yesu ono ajja kusigala ng'ali mu busibe bw'enjegere ez'eddiini n'ekizikiza. Era bw'otafuna kubikkulirwa okutegeera Kristo ono omuntu gwe tusoma mu Bayibuli obeera okyasibiddwa. Kubanga Yesu Kristo yabikkula Katonda omutegeera. Amiina. Era nga tukyeyongerayo mu maaso kikutwala okubikkulirwa Yesu okutegeera okuzaalibwa kw'obwana okutambulira mu Katonda. Ekigambo kya Katonda nga bwe twagedde luli si lupapula na ink na bwino. Olina okusukkulumako kwekyo. Ekigambo kya Katonda muntu. Tusomye wali mu Yokaana n'okitegeera n'aba gye tuli omuntu. Omuntu oyani ye Yesu Kristo. Kati bwe tulaba endagaano enkadde eno gye twogerako Yesu yakwekebwa. Amiina. Mu ndagaano empya Yesu abikkuliddwa gye tuli. Kitwalira okubikkulirwa Yesu Kristo gwe okutegeera oyo Yesu eyakola ki eyakwekebwa. Kikutwalira okubikkulirwa gwe okusobola okutegeera Yesu eyakwekebwa. Mujjukire luli twali tusomesa ne tugamba mu ndagaano enkadde mwalimu engeri, mwalimu ebisiikirize, mwalimu obunnabbi, mwalimu ebisuubizo. Naye mu ndagaano empya mulimu obukulu. Yesu alabisibwa okuyita mukadde. Yesu alabisiddwa mu buntu. Okwongereza ku ekyo nti mu ndagaano enkadde tulaba nti mulimu types and shadows. Mu Luganda tetwandiise engeri n'ebisiikirize obunnabbi n'ebisuubizo. Byebyo bye tulabanga Yesu akwekeddwa. Kubanga akwekeddwa atya mu bintu bino types ne shadows bye tulaba. Ebisiikirize ebyo ebitaavaayo bulungi ne mu bunnabbi ne mu bisuubizo. Naye mu ndagaano eno empya tulabye nga Yesu kwe kubikkulirwa era nga kyekinyusi ekiraga obwa Katonda. Ekinyusi ekiraga obwa Katonda mu buntu. Kati bwe tweyongerayo mu maaso tulaba nti
Katonda ajja atunnyonnyola kiki Katonda kyali. Bwe njogerawo nti abamu bato obutategeera kiki kye Yesu Katonda ajja atunnyonnyola Katonda kyali n'okutubikkulira Katonda kyali gye tuli. Amiina. Ng'azze mu buntu, yajja mu buntu atunnyonnyole ki Katonda ki kyali. Ekyo kikulu nnyo omukkiriza okutegeera. Obadde oyagala koga nti Katonda atunnyonnyola obwa Katonda gye tuli. Katonda atubikkulira obwa Katonda gye tuli. Katonda atunnyonnyola obwa Katonda gye tuli okuyita mu muntu ono Yesu. So kintu kikulu nnyo okuba nti tetwerabira foundation omulamwa guno. Kati ekitegeeza tosobola kumanya Katonda nga totegedde Yesu. Kyavudde akugamba Yesu ti nze kkubo, nze bulamu, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Kati kiba kitegeeza ekyo kyali kati ensonga tosobola kumanya Katonda nga tuyise mu Kristo. So olina okumanya Kristo weebale nnyo kubanga Kristo ono yatubikkulira Katonda bwe bufaanana. So kati bintu bino bikulu nnyo okuba nti okimanyi nti guno gwe musingi gwe tutambulira. Abooluganda bakatwegatta ko tuli ku kuyigiriza okumanya okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Bye bino by'okuyiga bye tuliko olunaku olwaleero. Kati nga tukyeyongerayo mu kitabo kino eky'okuyiga okumanya Yesu Kristo omuntu ono okusukkuluma ku byawandiikibwa otegeere omuntu ono Yesu Kristo. Tugenda mu kitabo ky'Abaruumi essuula 8 olunyolo 15. Kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu kutya, naye mwaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti Aba Kitaffe. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya, abakkiriza tutya. Naye wano Bayibuli etunyweza mu byawandiikibwa nti tetwaweebwa mwoyo gwa buddu na kutya, naye twaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti Aba Kitaffe. Bw'obeera ne Bayibuli yo njagala osaze ku kigambo ekyo nti twaweebwa. Antyogereko katalo ambadde puliriza omusumba tiimu kabi ayogedde ku kigambo ekyokuba obutatya. Kitegeera nti gwe naye abakutaddeyo gye bakutaddeyo n'otyaki ng'okimanyi nti Katonda ali mu ggwe. Amiina. So kati ekyaliko kino kitugambye nti kubanga tetwaweebwa nate mwoyo wa kutya, naye twaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti Aba Kitaffe. Kati ekitegeeza bwe twamala okukkiriza Kristo omwoyo w'okutya tafuga mu ffe, naye olw'okuba endowooza yaffe tennayizigirizibwa kutegeera nti omwoyo w'okutya tatuula mu ffe, tuba buli kimu kitukanga, kitutiisa ne tubanga abatalina Katonda, mwoyo atukaabya nti Aba Kitaffe. Kati mbadde nkugambye nti bw'oba olina Bayibuli yo njagala osaze ku kigambo ekyo nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya ow'obuddu mu kutya. Bwe tweyongerayo okutunuulira endagaano empya eno, endagaano empya ndagaano yakufuna. Ne bw'oba osaba weebaza nti Mukama nkwebaza olunaku lw'ompadde olunaku olwaleero kubanga nkutegeera. Endagaano empya si ndagaano yaku ekyo kigambo ntya mu Luzungu eyo esaba ngoberaawo Mukama nsaba. Ndagaano tetwaweebwa nate mwoyo waki wa buddu, twaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana. Kati eno endagaano empya etugabirira, ate endagaano enkadde ereeta kubeera ng'okola ki, weegayirira bwegayirize, olina ky'olina okukola ofuna. Endagaano empya y'endagaano ey'okuba nti tufuna. Endagaano empya y'endagaano enkadde y'endagaano etudimandinga okwegayirira okubaako bye tukola tusobole okufuna. Naye endagaano eno empya
etulaga ekyo Yesu kyema yetusaplayinga etugabirira. Omanyi lwaki etugabirira? Kubanga omulimu gwaggwa Yesu yagumala, ebyo bye twali twetaaga. Naye olina okubeera mu kutegeera mu ndagaano empya Yesu amaze okutuukiriza ekyo. Ffe nga abakkiriza bw'amaze okufa, kubanga okufa yafiirira ebibyo, yazikibwa ebibyo, n'azuukira ku lw'obutuukirivu bwo. Kati amaze okuteeka mu kifo eky'enkolagana ne Katonda. Kiri ekyali kikuziyiza gw'omukkiriza, bw'omala okukkiriza Kristo. Ekyo ekikuziyiza obutatuuka Katonda yakijjawo, wakkiriza. Ekyensonga lwaki oyitibwa omukkiriza, wakkiriza obwa Katonda okukolera mu ggwe. Kati kikutwala okutegeera ebintu bino. Sosobola kubeera nti otegeera butegeezi bintu bino. Kikutwala okusomesebwa naawe okusoma okutegeera ebyawandiikibwa bino, osobola bitambuliramu. Tewaweebwa mwoyo waki wa buddu n'okutya. Eyo endagaano enkadde erimu okutya n'obuddu. Bayibuli etugambye wali nti bwe yagenda matwale ge yakola atya? Bwe yajja matwale ge naye abaamusembeza yakola ki? Yabawa okufuuka abaana ba Katonda. Kati ffe tuli baana, twava okubeera n'omwoyo gw'obuddu ng'endagaano enkadde bwe yogera. Atugambye tuli mu mulembe ogulisiivinga omwoyo wa Katonda. Twafuuka baana, tetukyali baddu. Okwongereza kwekyo, Yesu Kristo yadmitinga demands zino ezaali ziriwo mu ndagaano enkadde. Era ye omulimu gwa Kristo guno yagumala. Kati ffe tubeesinga ku mulimu guno ogwaggo gwa Yesu Kristo, era nga gwe gutufuula okuba nti tuli bakkiriza, kubanga tutwala ekyo kye yakola gye tuli. So omwoyo ono ow'obuddu aba alaga endagaano enkadde. Otyo ti omwoyo ow'obuddu ono atulaga mu ndagaano enkadde nti ab'endagaano enkadde be balinga bakola kibasiriddwa endowoozo oba enkola yali ya buddu. Naye eri endagaano eno empya, olw'okuba twafuna omwoyo ow'obwana, omwoyo owa adoption oyo ow'obwana, singa abaana nga bagamba adoption nti abaana ab'enfuuzi. Ya si bwe bali nti singa enfuuzi, wabula abaana abazaaliddwa Katonda bwe bali nnyo. Kati abaana ffe abazaaliddwa Katonda ffe tuweebwa obusika, kubanga omwana bw'amala omwana yatwala obusika bwa kitaawe. Kati mu kuyita mu kufa ne mu kuzuukira tuweebwa obusika obwa Katonda, obwa Katonda. Kati njagala waliwo kye njagala okwongera okukolako emphasis oba okugumiza ano nti bwe twogera ku ndagaano enkadde n'empya tuba tetugjeewo ndagaano nkadde. Njagala mumanye ekintu kino, endagaano enkadde ye okulaba endagaano empya olina kumanya ndagaano ki nkadde, kubanga mwe muva endagaano empya. Kati tuba kitegeeza kutegeera enkolagana eyaliwo. Tulaba ebitabo enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde. Ndagaano enkadde kikyeraga, ate endagaano empya kyetuukiriza. Kati bwe tweyongerako mu maaso wano tulaba nti obusika buno bwe tuyina bwatuweebwa nti tebugenda kuggwaawo okuva eri Yesu Kristo, nti okuyita mu mulimu okola ki ogwaggwa, nti ekitegeeza nti ekyava mu mulimu guno ogwaggwa okusonyiyibwa ebibi byaffe kuli kwekyo, nti tuli baana, twanunulibwa, tulina obutuukirivu, twatuukirizibwa. Bino byonna bye twogerako twabisikira, tetugenda kubisikira naye twabifuna olw'okuba nti twakkiriza Yesu Kristo. Amiina.
twabifuna omwoyo gw'obwana gwatuwa ekifo mu busika buno ffe ng'abakkiriza. Okwongereza kwekyo twafuna obusika tetukolerera busika obusika buweebwa so kati twaweebwa obusika kwe kuweebwa. Okwongereza kwekyo kyobadde yogerako nti obusika kyeki obusika buno bwe twogerako bwe buliwa obusika gwe mulimu Kristo gwe yakola obusika bwe twakola bwe twafuna gwe mulimu Kristo gwe yakola otyo era ekyo ekyava mu mulimu ogwo ogw'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira omulimu ogwo gwe yamaliriza Kristo omwo mwe tufunira obusika bwaffe mwe tufunira okusonyibwa kw'ebibi byaffe okufuuka abaana okununulibwa obutukuvu n'okutukuzibwa. Amiina. Bino byonna bye busika bwe tufuna mu Kristo. Ate obusika obwo tetubufuna nti oba tulina kye tukoze. Obusika buno tubufuna olw'okuba twakkiriza ani? Yesu Kristo. Era nga omwoyo guno ogw'obwana gwe mwoyo ogwatuweebwa era tuli mu kifo ekyo twagda mu kifo ekyo eky'obwana okuba nti ebyobusika bino tubifuna naye ebyobusika bino tugambye nti kwe kusonyibwa kw'ebibi byaffe otyo kwe kufuuka abaana tukuzibwa kwe kutukuzibwa kwe okununulibwa kwe okubeera abatuukirivu ye obwo byebigambo bye twasika wakati tuyiga ku bigambo eby'obulokozi weebale nnyo tuze tuyigiriza nti ekitabo kya bayibuli kitabo kyaki kyogera ku bulokozi twogera ku bulokozi. Amiina. So kati bw'osoma ekitabo kino kya bayibuli olina okumanya obulokozi bwo ngeri gyakulokola okujja mu bibi kyekyama n'otegeera oyo kubanga mulokozi. ekitabo kino ekya bayibuli kyekulunguluddeko omuntu omwono okwedda gwe twatandisa naye ye Yesu Kristo era meseji ye meseji ya Kristo. Njagala tweyongereyo tuteeke essira ku Baluumi essula 8 olunyolo 16 omuwandiisi gye yateekako omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Essira nti omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nti tuli baana. Bannange bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tufuuka baana naye abantu abakyali mu nsi bantu ba Katonda. Nga tuleeta ekigambo ekyokufuuka abaana tuli ku kigambo eky'omuntu okuba nti aliwadingibwa oba omulimu gw'omuntu gw'aba akoze oyo bw'amala okukola omulimu kati ng'abamu bakitaffe baafa example ne baberekawo ebyobusika kati ne tufuuka ba beneficiary kati ne Kristo bw'ajja okutufiira ebyobusika byaffe bye tuva okwogerako abasika twafuuka tutya abasika twafuuka abasika lwa kukkiriza mu Kristo. Okukkiriza kwaffe mu Kristo okwo kwe kutufuula abasika b'omulimu gwa Kristo ogwa ssaddaaka gye yawaayo okutununula. Era awo bwe tuba nti tukola ki tukaaba Abba Father ti Abba Father ye kitaffe. Kwe kugenda ano ku lunyiro olwaki olw'Abaluumi essula 8 olunyolo 16 oga nti omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza gye tuli abaana ba Katonda. Tuli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo olw'omulimu ogwo gwe yakola ogw'okuwaayo ssaddaaka. Amiina. Kati omulimu ogwo gwe yakola ogwo bwe tukkiririza mu mulimu ogwo ogw'okutununula nti twali baakufa naye ye n'afa mu kifo kyaffe tusobole okubeera abalamu. Ekyo kye kitufuula okuba abaana ba Katonda kukkiriza mu Kristo mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira. Tweyongereko wano maaso tulabe nti kati tuli ki baana ba Katonda omwoyo wa Katonda yennyini gwe twogerako. Kaakati yessiira gye tubadde twogerako ali mu Baluumi 8 kati bwe tujja etteeka ery'omwoyo gw'obulamu lyogera ki? Lyogera litya? Tuli baana baki? Baana ba Katonda. Lyeryo etteeka ery'omwoyo gw'obulamu bwe lyogera. Era Yesu bw'atyo bw'ayogera nti ffe tuli baana lwaki? Kubanga twafuna omwoyo w'obwana. Akaaba nti Abba kitaffe. Amiina. Omanyi oluzungu lugenda neweerabira n'olutwala mu luzungu. Abba kitaffe twafuna.
anti omwoyo ogw'obulamu omwoyo etteeka ery'omwoyo w'obulamu litugamba ki nti tuli baana ba Katonda era etteeka ery'omwoyo ery'obulamu liri mu Kristo. Awo Yesu atugambidde nti tuli ki? Nti tuli baana. Kubanga tulina omwoyo ono ow'obwana oyo atukaabya mwoyo nti Abba Kitaffe. Njagala ogenderere Yesu ebigambo byeyogera waliwo okuyiga kyetugenda okuyingiramu. Akaabya atya nti Abba Kitaffe. Bwe yatwafuna omwoyo w'abaana tetwakaaba nti Jehova Nisi. Nedda. Tetwakaaba nti Jehova Jaira. Tetwakaaba nti Jehova Shama oba El Shaddai. Twakaaba nti ki? Abba Kitaffe. Weetegereze nnyo Yesu mu ntambula ye ku nsi kuno ng'ali ku nsi mu mubiri, era nti yajja okutulaga taata kyali gye tuli. Buli lwe yali ng'akoowoola taata talina mannya gano ge yayitanga, kubanga yatulaga mu ndagaano empya. Teyagamba nti Jehova nkusaba. Teyagamba nti oba Adonai. No. Njagala ebintu bino bibe ebikulu ng'obisoma ng'obyetegereza olabe twogera ku ki. Yagamba ng'ali mu mubiri, taata nkwebaza. Buli we yasabanga mugendere mulabe. Buli we yasabanga ekigambo yakoolanga taata Katonda taata. Webale nnyo. Eno kino Katonda kyabadde ng'ayagala otyo engeri y'okukolagana n'omuntu nga taata n'omwana. Webale nnyo. obwa taata mu Katonda. Kino Katonda kyabadde nga kyayagala era kyayagala okuba nti akolagana n'omuntu nga taata n'omwana. Obwa Katonda obwa Kitaffe mu Katonda. Ab'endagaano enkadde baamanya amannya ago, naye kati Yesu azze otulaga enkolagana gye tulina nani ne taata. Kubanga ye tukaaba nti Abba Kitaffe. Abba kwe kukaaba kweki omwoyo. Mu ndagaano enkadde nga bw'obadde oyogera nti baamanyanga amannya gano era nga balaba Jehova Shama, Jehova El Shaddai, Jehova Jaire, Tiskadu, Elonai, Adonai. Ago ge mannya ge baali bafunyeko okutegeera mu kutegeera kwe baali bafunyemu okutono. Nga bw'onoobeera awo no Katonda n'akolera nti Katonda w'ebyamagero. W'ebyamagero. Kitegeera. Katonda w'okuwonyezebwa. Katonda omugabirizi waffe. Webale nnyo. Kakati wano tuva mu kumanya Katonda bwe tumala okukkiriza Kristo nga bw'amaze okutuzza mu kifo ekyenkolagana ne Katonda bwe tumala okukkiriza. Kyavudde agamba mu Yokaana 3:16 nti bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'omwana buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati bwe tuyinga obulamu buno obwo obwa Katonda bwa butaggwaawo ate olwo Katonda abakyuse Kitaffe. So kati tuba tetukyamulabira mu Katonda omuwonya, tuba tetukyamulabira mu Katonda omusozi, tuba tetukyamulabira mu Katonda ow'ebifaananyi. Tuba tumulabanga Kitaffe. Tuba tumulabanga Kitaffe. Naye ab'endagaano enkadde baamulabiranga mu kumanya okw'ebitundutundu. Tewaaliwo okumanya kwakulirwa kwonna, kubanga mu ndagaano enkadde yajjanga just to inspire them. Naye olwaleero nga bwe tuzze tuyiga omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Kristo, omwoyo omutukuvu y'omwoyo omu atuula mu ffe. Ensonga lwaki tetulinga bali ab'endagaano enkadde. Naye ab'endagaano enkadde lwali lugendo Katonda lwatambuza omuntu okuzza enkolagana omuntu ne Katonda. Era bwe tusoma wano mu Bebbulaniya 1 tugendewo okolabe bw'ayogera. Katonda edda yayogeranga mu bitundutundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Bwe boogera bajjajjaffe tetwogera ku bano bajjajjaffe bano
nedda baali bajjajja b'Abayisirayiri Bayibuli yali ayogerako endagaano enkadde ekwatagana ku Bayudaaya mu bannabbi ab'endagaano enkadde bajjajja otyo naye kati azze okwogera munaffe ayogera naffe okuyita mu mwana we Yesu Kristo amiina kati kyetuva tulaba nti endagaano eno enkadde yalina bitundu mu ngeri y'okutegeera ani obwa Kristo amiina naye kati teyali mu luzungu bakigamba batya it wasn't progressing okitegeera naye kati Yesu azze okutulaga obwakatonda bwonna bwe yajja mu mubiri bwe twogera yajja mu mubiri tuba tuli mu njiri ennya Matayo, Marko, Luka ne Yokaana yaliwo mbuliwo ate bwe tujja okutegeera mu butuufu bwonna tujja mu bbaluwa oba muki mu bikola by'abatume okutegeera obwakatonda bwonna obuliwo kati ekitegeeza nti amannya gano ge baayogeranga baali bagafunye okusinziirako bwe baafuna okutegeera kwe baalina amiina amiina kati bw'ojja okutunuulira obulungi nti baayogera amannya gano Jehova Nisi, Jehova El Shaddai gonna bw'ogateeka wamu mu ndagaano empya ofuna omuntu omu ani kitaffe bw'otunuulira ekigambo kino kitaffe mu lulimi Oluyonaani bakiyita pata nti pata kitegeeza nti source ekintu we kisibuka ensibuko ensibuko kati ffe tuli baana ba Katonda gye tusibuka twazaalibwa Katonda kyekyo lwaki twafuna omwoyo gwaki gw'obwana ekigambo kino taata olw'Ebbulaniya kitegeeza source ensibuko ya buli kintu kyonna nga ensibuko yaffe oba bwe buzaaliranwa bwaffe fe abaamala okukkiriza so omwoyo wa Katonda omwoyo w'endagaano empya ye mwoyo w'obwana era yenkolagana yaffe ne Katonda mu ndagaano eno empya yensonga ye kitaffe tuli baana tetukyali baddu ate si boosi waffe si boosi n'abaddu si boosi n'abakozi wabula ye Katonda ye kitaffe era tuli famire ye ebintu bino bikulu nnyo abaluganda batuuliza abakatwegattako ku mukutu guno nga tuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya tuli ku paati ya 5 bw'oba oyagala okumanya enjigiriza ze tubadde tuyigiriza ogenda ku YouTube oba ku Facebook n'onoonya enjigiriza eno nti olina okumanya gwe ng'omukkiriza kiki ky'oli mu Kristo embalayo eri ki tugenda kulaba wano mu byawandiikibwa omutume Pawulo ng'awandiikira Abefeso kiki kyayogera okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda Abefeso essula 3 okuva ku lunywa olw'14 paka ku lw'15 n'olw'15 kyenva nfukamira eri kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi gye kijja erinnya gye kijja erinnya taata waffe taata wa famire taata wa famire era waffe kyekyo twaki tumuyita taata bw'onoomala okutegeera ow'oluganda mpuliriza olunaku olwaleero tojja kudde kuyita Jehova Nisi osobola okumuyita kubanga tonatuuka mu kigera naye bw'onoomala okutuuka mu kigera bw'onoobikkulirwa yes webale nnyo nti Katonda ye Katonda wa family era erifa abakkiriza taata gye tuli naye eri abatannakkiriza
ye Katonda naye eryakkiriza ye taata eyatuzaala ffe twazaalibwani ye yatuzaala mu mwoyo bwe twakkiriza mu Kristo era ye Katonda manya kitaffe Katonda abeera Katonda eri abatannakkiriza eri abatannakkiriza tebasobola kuyita Katonda kitaffe tebasobola kubanga tebannaba kuzaalibwa mulundi gwakubiri yensonga lwaki tebamulabanga kitaffe bamulabanga Katonda naye eri ffe yatuzaala okuyita mu Yesu Kristo mu kukkiriza eri omulimu guno ogwakolebwa mu Kristo so eri mu ndowooza y'omuntu atali mukkiriza tasobola kuyita Kristo taata tekisoboka naye eryaggwakkiriza olw'okuba okkiriza Katonda akulaga obwakatonda bwe akulaga nti oli mwana ye kitaawe amiina njagala ate ogenderere oluganda atuwuliriza olunaku olwaleero tuyita Katonda taata olw'okuba nti taata waffe omuntu atannaba kukkiriza nga mukyala bw'agambye tamuyita taata amuyita Katonda olw'okuba tannakola ki weetegereze nti oli mwana olunaku olwaleero gwamaze okukola ki okukkiriza ate era oli musika eri Katonda Bayibuli tegamba nti oli muwala we okitegeera oba wasikira genda maaso oteekwa okuba nti wazaalibwa omulundi ogwokubiri okuba nti wafuna obwana buno era kuba nti gwe kaakano oyita taata oyita Katonda taata nga bw'obadde ogaa nti bweweetegereza omwana genda maaso mbu weetegereza toyita toli muwala wa Katonda ffenna mu maaso ga Katonda tuli ki teriyo nti oba muwala ffenna tuli baana ba Katonda teri genda si bwe kiri mu mwoyo temuli genda temuli mulenzi temuli muwala wabula Bayibuli bw'egamba nti ekozesa oluzungu egamba sons of God kati mu lulimi lwa Bayibuli kiba kitegeeza abantu ffenna abaana ffenna ab'obuwala n'ab'obulenzi ffenna bwetyo bwetuyise Bayibuli bwetyo bwegamba olw'okuba tuli baana era nga tuli basika mu bwakabaka bwa Katonda kati tulina access ku buli kintu kyonna eri Katonda kubanga ekintu kyonna ekiri mu bwa Katonda kyaffe kyekyo lwaki twagambye nti endagaano empya tufuna ebyo bye twasikira amiina tugendeko mu Bagalatiya essula 4 tuve ku lwokuna paka ku lw'omusanvu tuli mu kusoma ebyawandiikibwa byebyogera gye tuli ffe tetwogera ekintu ekyo nkiddamu emirundi n'emirundi lwakuba emirundi egisinga waliwo abongeramu ne baagala nze ndowooza bandowooza osi byawandiikibwa tosobola gamba nti nze ndowooza nedda tolowooleza mu Bayibuli tugende mu Bagalatiya essula 4 okuva ku lwokuna paka ku lw'omusanvu naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abaafugibwa ki amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana era kubanga muli baana Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti Abba kitaffe bwe kityo naawe tokyali muddu naye mwana obanga oli mwana era ng'oli musika ku bwa Katonda olina kyobadde oyagala okwogerakaawo oluvannyuma lw'okusoma Bayibuli 1 nti tokyali ki bwe kityo naye tokyali muddu naye mwana wetegereze agambye nti etteeka nti ng'okyali wansi w'etteeka yajja asobole okununula abo abaali wansi w'amateeka okwongereza ku ekyo kyoyogerako nti bwe tusomye olunyiriro nti naye olwatuuka mu biro ebyo
bwe naye olwatuuka mu biro ebyo Katonda n'atuma omwana we yazaalibwa omukazi yazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Kikiri kye twogerako nti endagaano eno bwetandika nga abagi translating nga bwe bagamba okuva mu Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Those are extension y'endagaano enkadde. Ensonga lwaki wano Bagalatiya atunnyonnyola nti naye olwatuuka mu biro ebyo Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Kati abo abaali bafugibwa amateeka y'endagaano enkadde be baali bafuga kubanga baali bafugika bwa amateeka ga Musa. Tugamba amateeka ga Musa tuba tutegeeza system ya Musa bwe yali ekola. Abo abaali nga wansi bayogerako wano bwe tuba tusoma Ebbayibuli entundu ogitegeera. Ensonga lwaki twawula endagaano enkadde n'endagaano empya tusobole okutegeera nga bwe tugwa n'eki kye tuli mu byawandiikibwa bino. So lwaki yanunula? Lwaki abeera anunula abali mu mateeka basobole okufuna omwoyo w'abaana. Bw'obanga oli wansi w'amateeka tobeera mwana, tosobola kuba mwana. Oteekwa okuba nga onunulibwa okuva mu mateeka osobole okubeera omwana. Y'ensonga lwaki kati abali mu mateeka basavants baddu kubanga etteeka lyali terisobola kubafuula baddembe. Naye kati ffe tumaze okubeera nti tusumululwa okuva mu mateeka engeri ki olwa omulimu Kristo gwe yakola ogw'okununula omuntu. Ensonga lwaki yazaalibwa mu biro by'amateeka asobole okununula abali mu mateeka. Kati ekyo kikulu nnyo kiwulidde. Kati yanunula kati ffe twafuuka baana. Ekyo kikulu nnyo. Kyekyo lwaki tujja okuyigiriza okumanya nti tuli baana tetukyali baddu. Luli twasomesebwanga nti bw'oba onoofuuka omwana waliwo stages z'olina okuyitamu okufuuka omwana nedda okukula. Amiina. Nedda omulundi gw'okkiriza Yesu Kristo ng'ofuuka omwana kubanga okkiriza. Naye luli twali tetumanyi naye kati tutegedde tuli baana. Amiina. Omukkiriza yenna akuze mu Katonda alina okukimanya. Tukuze okutegeera tusomesebwa. Kyekyo lwaki okusomesa kukulu nnyo nti bw'omala okusomesebwa ate n'osomesebwa omuntu ategedde ebintu bino ogenda kutambulira mu buwanguzi. Amiina. Kyekyo lwaki tujja okuyigiriza ebintu nga bino. Gwe naawe ali eyo abadde akyalina veero ekibissa amaaso g'okutegeera ebintu by'obwa Katonda otegeere. Kati tuli baana baani? Baana ba Katonda. Amiina. Tewaliiwo njawulo gwe okubeera nti okkiriza ate n'oteebala nga mwana wa Katonda. Oli musika kubanga oli mwana. Olina okubeera omwana akuze mu kigambo kya Katonda. Oyita taata. Tomuyita Abba, tomuyita Jehova Nisi. Omwana ayita taata we kitaawe. Amiina. So okwongereza ku ekyo nti olina okuba nti otegedde nti wazaalibwa Katonda era olina obusika mu bwo bwa Katonda. Amiina. Oteekwa okuba nti okula okutuuka mu kigero ekyokumanya nti oli taata. Amiina. Nti oli mwana. Kitaffe Katonda ye kitaawo. Bwe tukwata ku kigambo ekyokuddizibwa obujja oba okuzaalibwa obujja ekyo kye tuyita abaana. Bwe bali nnyo. Okufuuka omuntu omujja oba oyitibwa mwana. Omwana nga bwe ekigambo children means seed. Ekigambo omwana kitegeeza mu lulimi olwa Bayibuli okuvuna olulimi lwa Bayibuli kitegeeza ensigo. Kyekigambo ekyo ekivuunulwa okuva mu kigambo omwana nsigo.
kati bw'otunulamu wano ogenda okutunulira okulaba nti omwana abeera nsigo. Omuntu bw'afa bagamba nti afudde alina abaana bameka oba abaana 10 afudde alina abaana naye nga mu baana abo n'ab'ensanvu n'ab'ekinaana bakyayitibwa baana kati kubanga baba baana babavudde mu ntumbwe kati bwe kityo bwe kiri mu kuzaalibwa kuno okw'obwa Katonda nti tuli baana ba Katonda era tuli baana ab'obusika bwa Katonda era ekitufuula abaana ekituweesa obusika lwakuba tuli baana ekituweesa obusika bwa Katonda lwakuba tuli baana. Kati ekitegeeza nti bwe tukkiriza ne tufuuka okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tuba tuqualifying okuba abaana era nga tuqualifying okubeera nti ki tufuna obusika. Amiina. Olwedde bw'oba oli mukkiriza oli mwana n'obusika ku bintu by'obwa Katonda kw'oli. Buno bwe buzaalirwana obujja nti wafuuka mwana era oli nsigo. Amiina. Oli ki? Nsigo. Tweyongereko mu tulabe ate tukula mu bintu by'obwa Katonda. Bw'oba tokuze mu bintu by'obwa Katonda mu Luyonaani bakiyita napios. Oli baby mu bintu by'obwa Katonda. Kati gw'amaze okukula olina okubeera nti otegedde. Ekigambo napios kitegeeza Pawulo akyogerako. Tugende mu Bakolisi ekisooka essuula 3 olunya olusooka. Ayogedde atya Pawulo? Agambye nange abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'eby'omwoyo naye ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri ng'abaana abawere mu Kristo. Nti temunnakula mugaanye okukula. Njogera nammwe ng'ab'omubiri. Ekyo tekijjaawo busika bwo. Tekikujjaako kuba mwana. Tekikujjaako kuba mwana. Sigala oli mwana newankubadde nga bw'onoozaala omwana n'atakola nga bw'oyagala. Tekimukujjaako kuba mwana wo. Kati olw'okuba wakkiriza oli mu Kristo n'endowooza yo bw'eba tekuze kutuuka ku kigero ekyo ky'olina kutuukamu. Tekikujjaako bwana ate tekikujjaako bwa busika bwo. Y'ensonga lwaki Bagalatiya 5 akanyiriri kana akokubiri kale tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Ekitegeeza twafuuka abaana. So mu kuzaalibwa kw'obwa Katonda twafuuka abaana. Ate mu kufuuka abaana bano tufuna kifune tetukikolerera. Tekiriiko process but kiri automatic once you believe in the gospel bukkiriza mu njiri ng'olwo ozaaliddwa ng'oli mwana. So tuli baana ba Katonda. Bwe tufuukira abaana wano we tukkiriza olunaku lwe tukkiriza tuba tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri. Endagaano eno empya bwe tugitunuulira bwe tuti ndagaano yakubeera nti tulisiivinga ebyo Katonda byakola ki byamala dde okukola. Era omwoyo wa Katonda nti atudde mu ffe bwe tukkiriza. Bwe tugenda wano mu kitabo ky'Ebikola by'Abatume 19 essuula tetunagendako Katonda mbadde njagala nkole ekigambo kino ekyokufuna tetufuuka. Ekigambo kino ekyokufuna tekitegeeza nti tufuuka bufuusi. Wabula tulibeera ekyo. Tuli ekyo. Tetufuuka bufuusi wabula tuli ekyo. Amiina. Kiba kitegeeza nti twaweebwa okubeera abaana kyekirabo kye tufuna mu Kristo. Amiina. Tetufuuka bufuusi wabula tuli mu ye. Tuli ekyo. Tuli mu ye. Mwawe. Ebikola by'Abatume 19 olunya olwokubiri n'abagamba nti mwaweebwa omwoyo w'obutuukirivu bwe mwakkiriza. Ne bamugamba nti nedda n'okuwulira tetuwuliranga ye. Kati tugendeko mu kigambo ekyokufuna ekyokuweebwa. Kigenda kuweebwa ekigambo ekyokufuna ekyokuweebwa point gy'ojja mu byawandiikibwa. Kati njagala tujjeyo ekigambo kiri kye njagala okuleeta ekyokuweebwa mu Yokaana 3 olunya 27. Yokaana n'amuddamu n'amugamba nti omuntu tayinza kujjanga kigambo kyonna wabula
ng'akiweereddwa okuva mu ggulu. Okuweerwa, twaweerwa. Kati wano we tuli baana nga twakola ki? Twaweerwa. Amiina. Oyagala kwongerayo kaawo? Bakolese tuli ku kigambo ekyokuweerwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize muweereddwa era muli bifuna. Tuweereddwa. Zino zonna ennyiriri ze tuleeta osobole okulaba nti tukoze eki. Tuweereddwa. Makko 11:24. Makko 11:24. Naye omuntu ow'omukka obukka tayinza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali, era tayinza kubitegeera kubanga biweebwa na mwoyo. So tuweebwa buweebwa. Those are the all points z'oleeta okulaga omuntu akola ki? Aweebwa buweebwa. James 7:7. Kubanga omuntu oyo talowooza nti aliweebwa ekintu kyonna ng'alina okukola ki? Point egamba kuweebwa. So mu bintu by'obwa Katonda tuweebwa buweebwa. Fe abali mu mulembe guno ogw'endagaano empya, ogw'endagaano empya tuweebwa buweebwa, turisiivinga. Teguli omulembe gwe gwa demandinganga, naye tumaze okulaba nti yatusumula okujja mu muki? Mu mwoyo w'obuddu. Kati tuli baana be twamala okukkiriza. Doza tusembye luno Bagalatiya 4:6 ne John 10. Okay. Tugenda kusomayo ebyawandiikibwa bibiri tumalirize kubanga obudde bugenze. Tugenda kusoma Bagalatiya 4:6 n'olw'omusanvu. Era kubanga muli baana, Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mutima gwaffe ng'akaaba nti Abba Kitaffe. Bwe kityo naawe tokyali muddu naye omwana, ng'oli mwana era oli musika ku bwa Katonda. Tuli baana okuyita mu kufa kwa Yesu. Yes. So okuyita mu kufa kwa Yesu twazaalibwa omwoyo. Amiina. Yagamba Yokaana 12:24. Ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋano bw'etagwa mu ttaka neefa ebeera awo yokka, naye bw'efa ebeera ebala emmere nnyingi. Naye bw'efa ebala emmere nnyingi, kiba kitegeeza nti mu kufa kwa Kristo mwe tuzaalibwa. Amiina. Kubanga abakusigala nga empeke yandibadde tezaala baana, naye bwe yafa mu kuyita mu kufa ne tubeera nga tukola ki? Tuzaalibwa. So kumaliriza okufundikira mu Ibraniya 2:10 kubanga yena maaso kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era yabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonyoobonyo. So bwe tutunuulira Yesu nga ali ku maaso g'ensi, tumulaba ng'ayitibwa ng'omwana omu yekka. Awo yali nga tannafa tannaziikibwa, yayitibwa omwana omu yekka. Kati waliwo ebintu bibiri bye tulina okwawula wano: nga tannafa ng'ate azuukidde. Nga tannafa tumulaba ng'ayitibwa omwana yekka. Era tumulaba wano mu lulimi Oluyonaani menigoni, kitegeeza omwana wa Katonda omu yekka. Ate bw'amala okufa n'aziikibwa, tumulaba ng'afuuka ekibereberye mu bafu ekiyitibwa prototokos mu Greek, prototype mu Luzungu, oba ekikula. Kino ye modo oba kyekikula ky'omwana wa Katonda, ky'omwana owa Katonda, nti buli kintu kyonna ky'olaba mu Yesu yeeyo modo ey'obwa Katonda erina okubeera mu buli mwana. Amiina. Tugenda kumaliriza olunaku olwaleero abooluganda, nga wano tugenda okukoma, tujja kwongerayo okuva ku olwo. Mwebale nnyo okuwuliriza era mwebale nnyo okwewaayo okubeera nti muwulira ekigambo kya Katonda. Twagala okwebaza Diaspora TV lw'akaseera keetuwa okubeera nti tubuulira ekigambo kya Katonda. Abali ku cyberspace tubeebazizza nnyo, ku YouTube, Facebook, mwebale nnyo. Tujja kudda wiiki ejja nga tuyigiriza ku kintu kyekimu. Mukama abawa omukisa, tubaagala nnyo, mujjukire
yesu afuga era akyafaayo. Mukyala Mubiru tusabire. Kitaffe omutukuvu tukwebaza olw'ekigambo kino kyetuva okuwulira kyetuva okugabana era nga tukkiriza nti ekigambo kino ekyokubikkulirwa Kristo kigambo kinene ekiyingira munda mu mitima gyaffe era ne kibeera nga kigaziwa kireeta okutegeera kireeta okumanya okutambulira nate mu bulokozi n'obuwanguzi era ng'ekigambo ekyo kifuuka emmere ennamu era nga kimanifestinga okuyita mu ffe nga tutegeera nti tuli baana okuyita mu Kristo era nti tulina obulamu era nga tulina ebyobusika byaffe titwasonyiyibwa twatuukirira twanaazibwa tuli balamu kyetuva tukwebaza ayi Katonda olw'okuwaayo obulamu bwo mu Kristo okuba nti butununula okutujja mu kibi era kwe kusaba kwaffe nti tweyongere nate okukula okuva mu kigera okudda mu kigera ng'amaaso gaffe gamulisibwa okweyongera okumanya okuyitibwa Katonda kwe yatuyita obulokozi. Taata tukwebaza eri olw'obulamu bwa buli kinoomu Mukama Taata eri abo abalwadde mu kaseera kano tulagira buli ndwadde buli kunyigirizibwa okuva mu mubiri egyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu ne tugamba kuwonyezebwa okulabisibwa mu mubiri gyabwe eri abali mu bwetaavu Mukama Taata tukwebaza nti ate oteekawo obugabirizi okulaba nti buli kinoomu afuna obugabirizi okusinziira ku kwetaaga kwalina gy'oli ayi Katonda nannyekisa. Taata tukwebaza nti osisinkana buli bwetaavu bwa buli muntu era buli kinoomu afuuka waddendemu era nga tuli baddende ate tukkiriza nti buli kyetusaba kituweebwa era kituweereddwa tusabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Abooluganda tubeebaziza nnyo mujjukire Yesu akyafuga mubeere bulungi Mukama abakuume. This is Diaspora TV, your #1 global network.